Oh yes, buterevu nkwaniriza ku Focus TV ne Unique Media bali nnyo kubeera ng'olaba bali nnyo kubanga ogoberera olunaku lwaleero nakugamba nti tujja kuwanga updates oba ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga ekyenjawulo leero ndineko Jja Kagatto abasinga obungi gwe mugoberera ebbanga ddene musajja amanyi ebintu bingi nnyo ebitolera mu ggwanga lyattu Uganda bingi anakita kitegeeza nti ensonga engeri gyazirabamu abalala binza okuba nga si booziraba. Ndinaye leero tugenda kuwayamu kimu bibiri naye ng'ekisookera ddala y'ensonga ey'omwana mulenzi ono nno tiktoka bamuyita Kalimu. Kalimu ono yabuddeyo n'ayogera ku bintu bingi nnyo ebyenjawulo ng'agamba nti waliwo obugagga omu gwe tugenda okumenya maaso awo avuddeyo oba yavaayo n'abayola n'abajja ku street n'abakuza naye ebikolwa bye bakolako ebyamuwaliriza okulaba ku myaka gy'aliko kati okuvaayo n'akola vidiyo eyogera ebyama. Kojja nkwaniriza ku kyaffe. Kaliso. Obulamu bugamba kikojja. Bwange sebulina buzibu bwonna. Neeyagala olaba nammwe abatalina bwe muli mweyagala. Ensi egamba ki? Nsize siina kye ŋŋamba. Nze kennyini nga nze. Nze ensi. Mpulira olumba obukulembeze obuliwo mbadde ndowooza nti eyawe ekunyiga. Obukulembeze obuliwo si bulumba. Oyogera facts. Ekyo kye kibi ku bannayuganda naddala obwana obuli mu myaka gyammwe. Bulowooza nti ensi erina kubeera nga bwe bugiraba erina kuba mu bizibu byerimu. Nze nali mbaddewooko mu nsi ng'ensi eri stable mu buli kimu. Whereby nti ng'obeerawo obadde naye nga tolina kiweekengera okuggyako okugamba bwe nnaasanga nga nzirayo n'ensanga empologoma ne obengo. Naye ng'ekyogamba nti manya ngenda kuwambibwa manya ngenda kukola biki? Ebyo nabyo bulire we bibeera twekengerawo. Nze nabeera mu nsi kati nga nagenda okuzaalibwa ng'ensi oyinza ogyewuunya abantu balowooza mbwedda ensi yali mwali bukulembeze ekyogo. Nazaalibwa nga Cohen yafuga. Cohen nga yafuga Uganda? Teyali Uganda ate Uganda yaliwo anti engeri kujja kati gyo engeri gyonvuzeemu gwonvuze ogamba engeri gyewaza ombuuziza bukulembeze ate kiseera ekyo ate gwe n'oleeta ggwanga mwe nnali kale neewuunya engeri gyewasomamu amawulire ogamba obukulembeze oli eggwanga lino. Nze nkugambye nti Cohen kati gwe ate gwe ekyomukisa wakamala okusoma tonnaweza myaka 2 omanyi Cohen bwe yali afuga ki? Yali afuga Uganda. Kati njogera ku buno wewakulira wano Kagatto wenkuliddewa wane Uganda anti era Uganda era wennali we waafuuka Uganda. Nze Uganda yansangawo. Kojja Kagatto Uganda ogisinga emyaka. Gwe Uganda ogimanyi oba togimanyi? Uganda yangimanyi. Uganda yafuuka ddi Uganda? Uganda eweereddwa obukulembeze obw'okubeera independent mu mwaka gwa 1962. Nali nazaalibwa dda nkugambye nali ku Andrew Cohen mu 1962 Cohen ye yali afuga. Ekibintu ne bakateeka wali oli bulungi nnyo nti oli wakunyonyolera ebbanga eddene otegeera mangu. Kojja ebintu bingi ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda mwe muli omwana ono yavuddeyo n'ayogera ku mugagga abamu ku bagagga betukkiririzaamu e Kampala muno bannaggwano abalina ebintu ebingi ennyo ddala. Abo tebaba bagagga bannaggwano bannaggwa dda. Naggwano yaliwa? Naggwano kiba kintu nga kinene nga bwe nagamba nti ekintu ekitagambikako linga tekigambwako oba nantagambwako naye kati ono omugagga ye aba naggwa dda oba binnyonkondo oba bifeekeera oba sebinaagina oba kaabaata ekigambo kaabaata kiba kitegeeza omugagga alina ebyenfuna ebitagambikako. Njagala ku history w'abagagga abadde mu Kampala muno ebikolwa bino ebijja bikolebwa bibaddewo ko emabega eri oba byakatandika butandisi kugenda nga bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Komona avuddeyo n'agamba nti yabayola okwajja ku street nga muzadde we yali yafa then naye ebikolwa ebibadde bakolako okusobya bw'oba okola program mu Luganda yogera Luganda. Toyinza gamba nti muzadde we yali yafa bwe yamala n'adda. Muzadde we yafa omugagga ono abajja ku street abantu abafiiriddwa bazadde baabwe babeera ku street. Ye bwe yagambye omanya nti ebyo ebimu ku bintu byolina bw'oba ogenda oye research gy'okola
omuntu okugamba nti gundi bamulesaawo okubeera ofan nga ofan babeera ku street oba asobola okuba nga alina ewaka naye ndowooza mu njogera gigi yakyogeddemu okulaga nti yali talina amulabirira omugagga ono abajjayo abakuza naye agamba nti ebikolwa byajja bibakolebwako kwe kuli n'okubeera nga yeeganzikanga ku baana ku musisita we ng'ali mu kyakuna era agamba nti si bokka obula abantu bangi abazze bakolebwako ebintu bino kati nembuuza ku jakgatto bino ebikolebwa bino byali bibaddewoko mu bagagga bano ba mu bantu abalina ku ssente oba biriwo nsangi zino yewayo biba biwe biri biva ku kiki ekibireetera okubaawo abalabi ba Focus TV mbalamusizza nnyo n'abali ku mikutu gyombi nga bwe gitambula era mbagaliza okulaba ebintu bino obulungi n'okubiwuliriza osunsule ogyemu ebyo byolaba nti bikugasa ebitakugasa oyinza obbireka biyinza obutakugasa olwokubanga byetaaga okutegeera kungi nnyo n'obireka nga tulina gategeera nnyo entegeerayo tebituuka yamanyi buli abamubuulirwa nga entegeera kwebogerera ekintu tagitegeera alabanga gwa asiruwaza abalala oba ayogera ekyebula ebibye so ebintu buli kintu kyolaba tewali kitabangawo okwo lwakuba nti kati gwe ojja kirabawo kirabye ku Unique Media nga lwomanya nti kibeerayo no bulijjo bibaayo naye its because tewali communication yali ntono okuva mugundi ku siini okutuuka eri abantu oba eri community information yatambulanga kitono olw'okuba nti byabeerango era naye togamba nti ekyokuba nti oli yeeganzika ku baana twakuyitanga kujjula bitayidde okujjula ebitayidde babadde babaawo abajjula ebitayidde abantu abo abagira bakabasanya amabujje babazze babaawo naye nga bwe babaawo nga ffe tukiraba nga kyagundi nkivve nnyo bwe kyabangawo lwakuba nti kati olwaleero obiwulira lwakuba nti buli bwoyita buli muntu akumpi alina essimu buli omu aseereza awulira ebyo buli muntu asobola ate essimu ezo z'olaba empuliziganya eri ku ssimu tekoma kuba nti gundi oli otya wabula n'okubeera nti eriko amawulire gatuuka buli we gaagala mu budde omuntu we bw'obeera n'essimu eyagundi oba tukiyite social media yo kyeriko teringa tv obu tv zino eza stations mainstreams gwe bw'oteekayo ekintu owe China wakirabire n'owe Japan abakirabye n'owe Canada n'owe Cameroon omulundi gumu bonna baba bakirabye so nga tv eno muyinza okulaba wano nga ab'embaale temugiraba nga ate eri mu ggwanga awo kakati kyovalaba nti ne bwe kuba kulanga abalangira ku social media bafunamu okusinga abali ku TV mainstream ebintu ebyo bizze bibaawo emyaka mingi n'abagagga tubadde tubawulira nga buli omu alina ebintu bye ebikolobero byajja akola kyenjagala kikuyingire mu bwongo olwaleero nti buli mugagga abeerawo abantu bamwogerera nti yakola bino na bino na bino okubaako kyafuna ate era amazima oluusi gavaayo ne bagamba nti kyali kituufu kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ffe waffe eyo waalingayo omugagga gwe twali tumanyi oba nina omugagga gwe nkuze mumanyi bamuwulira nga bamwogerako nga mugagga bwe bali babinnyo-nkondo boogambye basebinaagina bifeekeera bakaabaata be bavuma n'okuvuma nti binnyo-nkondo kitegeeza ki bo nga anti omugagga binnyo-nkondo nga bo balowooza nti anti atunula ati amanya asimba masimbi naye baatugamba nti yali yatta mwana we yali yasaddaaka ndowooza kwe bayita okusaddaaka era omugagga oyo bagamba mbu sikugamba nti kituufu naye mbu bagamba nti omwana oyo yamutawaanya era bagamba mbu bwekuba okufa yafa tulo manyi bwe yamala okukola kye yakola ekyo
to have sleepless nights nga teyebaka kimala emirundi egisinga obungi ng'omwana amuze okusa nti wanzita nti kugenda kukola ofune ssente zuukuka ate weebaka ki zuukuka kyamukolera ebbanga ddene nnyo mugaga yali yaddala kuba ndi basaagala bintu bya famire kuba oyinza zoonoonera obulamu bwazo obanga abiyingiddemu naye ffe twabuuliranga babitugamba bwe batyo waliwo n'abatugamba nti gundi yakola bw'ati oli alina n'ekisenge tekiggulwa abo era bw'ogendayo tekikkirizibwa kusembererwa abo nabo tubawulira abo nabo gye bali kugamba ebintu bizise bibaawo naye nga biba mu mbu ate nze nina kye neewuunya gavumenti naddala eno gye neewuunya kuba era byonna ebyo byembyogerako nabitegeera mweno gavumenti mwe nabiwulirira nga abantu babyogerako ne bogamba ebintu ebyo ndibiri wa muntu neosirika okujjako babikolako wantu wamu wokka bwe baavaayo era neewuunya nentunuulira bagaayi nga bakola ebyekisiru ate nga webandibadde bakolera ebyo tebabikolawo bagenda wa Paulo Kafeero ne bakolayo ekimuzeeyi nga bagamba mbu alina abafu mu nju ne baaza enju ye ekajjansi eyo ne bajaaza bubi nnyo naye ate ekyasese okwandibadde okwaza Paulo Kafeero yali omuyembe olinayo omulala gw'omanyi ate mukwandibadde era kyamuwaliza n'okukuba oluyimba ebisigala by'abafu sitole yokweva ne babba ne genereeta ye n'ababuuza nti kati mugamba mwazze kwaza nti nninamu n'ebisigala by'abafu ate ekibatwaza genereeta yange kiki n'ebintu byange bye mutwala ne ssente nazo bisigala by'abafu byazikirira ate naffe ababimanya bwe byatambula ne tubireka tetwayagala nnyo kugenda muki tubigenda nnyo mu maaso naye gavumenti nze kyenenyaako omwana aba yavuddeyo n'ayogera bw'ati naye ng'oli bamuteteya buteteya batya n'omugambako bakwata ono abyogedde bamuzibiikirize bamuteeke bamugira okozesa bubi emitimbagano naye omuntu ababuulidde ekibaddewo ye yennyini mu kifo mwe kye mwandimufunye nga omujulizi okujulira biri byali mu kwogera naye ate mmwe mumuzibikira olw'okuba omugagga mumwagala mumulina mu interest akati omugagga gwayogerako ensi emumanyi ndowooza he is the richest person in Uganda kituufu naye olw'okuba nti ebyobugagga byalina birimu emikono eminene mingi emikono eminene kikyotegeeza emikono egyo mwe bakugamba nti ebintu by'oyo mugagga gwe boogera birimu ani naani kuba mweyogenda ne mweyagala okweyisa kuli tokimanyi nti entu ebisinga obungi gavumenti ezeebimuwa ne bamuwaako wali eyali gundi CMI mbuli ayo mugagga omulala gwe bayinza okuwaawa nemukwata nemugamba nti tukuwadde wano ebadde Dr. Zivirek tewali nsonga lwaki badokita baba n'amayumba wano gwe twalawo okolawo byoyagala kati awo abali ababadde waliwo era gwe nasanze ng'asirwala ng'ambuuza nti lwaki gavumenti ogyogerera bubi kiba kyamagezi okuddira awabadde amayumba g'abasawo n'ogabirawo businessman omu badokita ababadde basula awo okumpi ogenda mu ddwaliro eddene ne banoonya gye basula era ndowooza we better keep our gains, we protect our gains. Bakuuma gains zaabwe. Omugagga ono akulaga nti byonna byalina ebyobugagga bye. Saawa zino kirabika nti gavumenti eyina engeri gyetayagala fiirwa muntu ono n'omusolo gwe bamuggyako. Anti omusolo gwe bamuggyako gavumenti terina musolo gwe muggyako. Tasasula musolo. Nga yemaze okuwa landing eyo. Olwo beekuggyako omusolo beekusaba ku ssente zaayo ze yakuguzaawo. Ebanga egamba tusasula ssente zaffe nga tonnazimalayo. Kati gwe weebuuze gavumenti bw'eba yamuwaawo, gavumenti yagulawo kwani? Iyo yabigula kwani byemuwa. Era kati ye yakola n'ani endagaano ey'okutwala ettaka eryo eryamuweebwa tewali.
kati n'otagamba nti ebintu byakola birimu omukono gwe. Mu Uganda wano mbuulirayo abantu abalala babiri b'omanyi abasobola okuva eri ne basomba ettaka nga baliyiwa mu nnyanja ng'abagagga bali wano mu Uganda gavumenti neetabaako kyebakola kyonna. Olinayo b'omanyi naye oyo yasomba ettaka n'ayiwa eka 8 mu nnyanja bamuleka eka 8 woteeri eyo kuja kato eka 8 zirirudawo ziyayiwa mu ettaka kati woteeri erirudawo mu kibuga Kampala bwa eri Munyonyo teri mu nnyanja wakati teyagenda paka mu nnyanja ettaka tebayiwa liyiwe waliwo mazzi ne bajja ne basendawo nga bajja bayiwa amazzi ne bazimba ani atakimanyi naye abantu basirika ne batunula ate bobyogerako nga wana ebitongole ebigamba bikuuma butonde teri kitongole wano kikuuma butonde mu Uganda bw'oba oyagala kikakasa nze naliko nayita nga batema ebujuuko ng'amagye ge gakuuma kati ate kitongole kyekikuuma obutonde ng'amagye go mulimu naga forest authority nagaki gabeera gyegali kwolwo gaali nga tegawulira mashini bwe zikaaba nga batema kibira tebakimalaawo ebujuuko tetulina gye tubadde mu bibiira bye tugendamu n'otuukayo nga galina we gali gakuumya abasala bakuuma oba basaanyaawo ate nekinnuma nti fe aboogerako nti bannange ebintu byaffe nga biggwawo ebibezezaawo fe eggwanga n'okuba nti tuliwangaaliddemu kuba ebyo bibaddemu ebiri endwadde tuziwona olwakuba nti waliwo natural forests naye nga waliwo baba efunyiridde okuzimalawo nga bafuna n'obukuumi nga basaanyaawo tuli mu kukaaba amazzi mu Kampala naye nga waliwo emyala gye baaziba nga galina okulaga mbuuliraayo wano oba waliwo factory ey'omuntu akola mu owino nga bebazimba factory kama tukozese magezi mazaale bantu baleme tusirwalirako nti oli yali akola mu owino n'agira nebo si yali nti mwakola naye alina factory ye wali mu industry mugundi mu Lutobazi gundi so naba nene olinayo waliwo we basenda mu Lutobazi ne bayiwamu amayinja ne bayiwamu ettaka nga tewali bakuumawo gavumenti abo baba bayekera baba bavudde bweru abakuumaawo oba ba gavumenti kakati ani abapangisa mu gavumenti n'afuna abasirikale abo bavaayo batya abasirikale abo bavaayo batya okujja ne bakuuma abonoona obutonde omulimu okugenda okukuuma awo lwaki abanaku bwe bateeka akatale waliwo ze bayita permanent structures bwe tezizimbibwa mu Lutobazi naye abanankani abantu abatunzi b'omu butale tebakola permanent structures bazimba buwempe na bitititi ne bateekawo abo bo n'obafiirako n'oleeta ziggunduuza ziri ezaabula zikatapira n'oleeta amagye n'oleeta kinoyiwawo gasende ng'ate tesobola kukwata bayze ne bayiwawo ttaka baliyiwa na kiro bambuulireyo abaana abatembeeya oba abatunda ennyaanya abatambula batunda ennyaanya oba abatunda obutunda oba abatunda amatawulo butambaala abazimbye factory mu Ntobazi abazizimba bo bamanyi ate era mu kuzimba factory baba baweereddwa ssente za gavumenti kubogera okulya ndi oyo investor gavumenti yamuwadde ssente. Who is an investor? Waliwo ne yajja kuwa ne bagamba gavumenti emuwoleyo ssente ainvestinge. Waliwo ebintu ebyekisiru bye batugamba ne tugamba bano batugamba biki? Oyinza okungamba nti ate omusiga nsimbi ate gavumenti yemuwadde ssente? Abatakyali musiga nsimbi. N'ogamba nti oli bagenda mubuuza nakama nti byemugamba nga sibitegeera ng'ate ffe batugambye ndi ye musiga nsimbi. Nze ebintu byemwogerako sibimanyi. Nga talina kyamanyi ku bye bamugamba. Ne bamugamba otusse naawe. Ebintu wabadde oba osirika busiriza otusse. Naye kakati bagambe nti bagamba yokyezza. Be bantu kakamba gavumenti ye olwokuba abeerowooza ndi ba investor. Anti abagagga baayo. Anti bifu nankani tubayita bakaddeyi.
babeera bakaddeyi b'abanene koja kagato abantu bano abalina ebyobugagga bye bakoze mu Kampala mu nsi yonna eno nga Uganda tewali obeezimbye ebbo nga tebali mu mukono gwa gavumenti nga bwekyogerebwa ng'oli avudde ku makyana nga jazi gye bali babeerayo naye alina levo kwatuuka ng'oba oyagala oba toyagala gavumenti ejja kubeeramu n'omukono nga bw'ozimba essomero n'olijja gy'olijje bwe litutandika okuba n'agazimbe nga gavumenti egamba nti kakati mwetuli naffe ng'olwo lifuuka gavumenti aided school naye nga wali otandika akawempe era gavumenti naye erina amasomero agayo ebeera nago waliwo government schools gyeziri naye naawe wa private buli wokuma odigaziya lijja kuba government aided ng'eyingirawo ne bwebeerebeera factory kasiteegejja kuba ebeeyimiriddewo lwa ggwanga naye ate gavumenti ya Uganda omanye erina ebisesa oba kati egenda erongoosaamu oba waliwo ate bannayuganda abatandika factory zaabwe ne bazisuula busuuzi nga bajja ne batandikira ebyabwe gavumenti abalala ebateekamu ssente empitirivu naye ate abaawano bo tebateekamu wabula ate bwe bwezimba n'obaako wootuuse for instance Sembule naye nakola buli kimu n'atandika okukola TV n'atandika okukola radio wa Sembule olwaleero newe yali batundirawo tayiro naye nga baagana omuresituwinga mujja amabanja gamutuddemu naye ate yalina abaana bakozesa bayitirivu bannayuganda ate nga naawe twalinga n'olwaleero kampu amawanga China yo ekola TV ne radio ze bayita Sembule olwaleero sinziraba mu katale olowooza ndi bakikolera wali bali basaanawo dda n'olujjalo kati lulimu birala watunda tayiro n'amapipa naye nga gavumenti wano mu kimpukumpuku nga tetutegedde na kutegeera nti eyisiza obuwumbi bwe buti budduukirire roko kampuni ekola enguudo eyo kampuni eyo yali ya musajja bamuyitanga Munnayuganda abasajja bali babiri abasajja abo omu ye Rola omu ye Kola Rola ne Kola kibava kola roko ye Switzerland era kyovola abantu bendera ya Red Cross na kibyo nga headquarters gundi yabwe eri awo nga yeringa ate embase nti oyinza okuddukira embase baali bakola kale bakoze emirimu gyonna gyonna eminene bye babadde bagikola oŋŋamba nti ate kati bali mu mabanja ate bo tebalina ssente ate abaffe tosobola badduukire mukalazi technical services yagwa neggwawo nga tebagidduukiridde naye yali ekola nguudo ngaabo ekifo kyogamba nti ono waffe naye ali mu kusebengerera gwe tuba tuyamba kyokka ate yo Uganda ng'eggwanga ng'abasajja abo abalikulembera bonna nga batudde balitetenkanyiza batugamba ekintu kimu bubu buy Uganda, build Uganda. Mukalazi tebamuyamba. Did they buy Uganda and build Uganda? Sembule teyayambibwa. Did they do it? Waliwo bazira construction. Bagiyamba weri. Oba tebalina bisaanyizo biri ebisaanyizo kyeki. Oba osobola okuyamba omugwira zo bwezasobola n'okukera ku makya n'afubutuka n'agenda. N'aleka eggwanga gw'otayinaako nakakwate konna ambulireyo kampuni bayamba abachina balina bisaanyizo ki abaza obuzimu gwanga omuchina ajja nti ndi investor n'owulira ne bamuwadde obuwumbi 2 ekiseera kyekimu bamugambye nti ali mu taxi holiday myaka 7 aba ayingira omwaka ogwokutaano n'agamba business tefuna n'agenda kyokka gwe omunauganda okatandika omwezi guno ne material oba ozireeta ne baziggyako omusolo nze neewuunya oba towakana nze nalabako mu bondi mu warehouse Entebbe mu World Cup ya 2006 World Cup ng'egenda okutandika ebintu Germany yaweereza Uganda ebintu ebinaakozesebwa mu sports babikwatira Entebbe bamala kusasula musolo ettiimu y'eggwanga ereeta ebintu naye bagikwata bagamba bakolera ggwanga nga
ne bakwata ebintu bya national team era teyabikozesa gundi bwe baba banazanya omupiira enamboole national team ng'enaazanya ekitongole ekiwozi ky'emisolo kyo kiba kyekisookawo nga temunnakola kintu kyonna musooke mutulage tiketi zemugenda kukola ki mutubuulire sente zemusuubira okufuna ffe tubawe flat rate percentage yaffe oba tubayinza okukuwa flat oba ne bagamba percentage ku ttiimu y'eggwanga wembuuliza n'ebyuma ebikola emmotoka z'eggwanga babijjako omusolo emmotoka za revenue zijjako omusolo kuba nazo zitambulira ku nguudo za Uganda kati ebintu ebimu balina we bayita we balina okukoma ate mu Uganda mulimu abaana n'ebyana bw'ovaayo n'obaako kyokola olwaleero gwe nja kugambayo ekintu kimu nti waliwo abantu abalemeddwa okusuubula olw'emisolo egibagibwako abantu ng'oli baali baleeta konteyina 10 kati tekyasobola kuleeta 2 bamala kwegatta abantu 3 ne bajjuza konteyina emu ekyo nakyo kiva mu kubeera ndi waliwo abaana n'agaana naye nga waliwo agenda bugenzi najja n'aleeta konteyina 3 nga buli agitunulako gwe batunuulira eriisa ekambwe bati n'agivaako buli agenda okumubuuza n'empapula ziriwa ne bamutunuulira bati n'agivaako ebyo nabyo kati kyekimu era kyekidda mu kiri nti abo banene abakola ebikolobero babakola batya bayisibwa batya babayisibwa bulungi bo basigala bayisibwa bulungi kati njakuwa ekyokulabirako waliwo omwana oyo Brian White yakubako ku muntu essasi bakitwala nga kyalayisi kitono essasi kitegeeza alina emmundu era gyakubisiza essasi naye nalutaaya simanyi erutaaya yani ono muwala wa gundi gwe bakwata ennaku ezo wanuupu Olivia Lutaaya bamuvunana mbu yakola gundi paredi n'okkuba omuntu essasi ekiyinza okumalawo obulamu bw'abantu of course oli akubye essasi kuba alina n'emmundu Uganda abantu bazze batta abantu mu maka gaabwe olw'okubanga gavumenti balina abakulu be beesigamyeko tewali abanyega waliwo gwe nawulira gwe baayokera eyo esseguku eyo nvuka bamuyitanga Kalamagi simanyani bamwokya eyamwokya yakolaki bamukola batya waali aneegina naye baliwo bano be bakutte mbu bafumita paatulo njagala kukulaga bintu bwe bitambula mu Uganda kyo kigatte ne ku kiri nti twebaka eddembe weeriri nze olaba eddembe obulungi eririwo obulungi waliwo omulala ye yamutwala ne bamukuba miggo mu kikomera ne baggalawo ne bakuba olwo omuwala vubuka eyazinanga amazina awo bamukwata mbu ne bamukuba emiggo n'omuvubuka n'ayogera nti naabankubye bwebba ne bakuba bulungi nyuguni n'akuba ne bakuba kakana waliwo neyafiiramu eramu eyo eddembe eririwo naye nga likola ku bantu baki bamu so omugagga ono tagenda kuvunaanibwa kino kibiki ate tuli Kenya onaalaba ate naawe wenyini waŋŋambye dda nti ani gavumenti emufunako emisolo mingi kati efiirwa emisolo nga olwokubanga akakolobero obukolobero okwebaka ku mwana omuto okubanga omwana omwavu naye nno ebibiina ebirwanira eddembe ly'abaana bijja kuvaayo girondoola ensonga eno nga bijja girondoola wadde mwagala nnyo ssente waliwo omulala ye mu kusaddaaka kukola ye nakati akyali luzira bamuyita Kato Kajubi ye gyali naye yali mugagga kati tebajja tugamba nti omugagga tasobola kusibwa kuba n'oli yali mugagga ng'alina kyagasa yali aleeta mu Uganda yali ayimirizaawo eggwanga lino nga yaleeta amanda ga leediyo ge bagayitanga Tiger Head Kato Kajubi saawa zino talabikako n'amanda tegakyalabika kino kitulekawo nga bannayuganda ddala olina kumanya woogwa nti gwe engeri gy'otalina ssente gundi ono omwana Mayinja yabagamba nti omwavu tasinga musango oyo yayogedde bajja kumukwata bamusibe
n'akajanja kamugoba olya omugagga ayinza okumuyita ne bamukwatawo nti wakozeseza bubi omutimbagano n'afuna abantu abamugamba waliwo egundi gye bayita bagiyita okwonona erinnya lyomu defamation wayononye erinnya lyo kati wano mu kamera batulage nti bamukutte oba bamukwata atukere bamugambe nti tugenda kuwaayo obukadde 3 toddamu kunyega bigambo ebyo owulidde nti bwe tuddamu biwulira ojja kulaba okimanyi nti ono wamaanyi nnyo gwogezaako okwononera erinnya naye nga bw'abanga abadde akabasanya obwana nawulira mbu ate mulimu n'obwana simanyi n'obwana bwe naki nawulidde boogera naye abaana beyezaalira ddala nabo bamukwata ate kinakolanga ku bantu ku balala bokka oyagala abalala abali mu ttulu balye bagambe nti abo oba mwerungu ono tebakukwatako era kati wano ebibiina ebirwanira eddembe ly'abaana byo biri luddawa ebitavaayo ku ekyo essaawa zino byo bikozeewo ki awo ekiseera okuddala bwe kibanga okunoonyereza ne bwe kukolebwa ne kizuulibwa nti abadde akikola n'abaana ne bazuulibwa nti ono noono bagamba bwe bati amateeka gatwale nankani yaago galamulenga bwe galina amateeka go ge gaba galamula ffe tetujja kulamula ate tetuwaliriza bamateeka kulamula bwe mba temwagala temulamula kojja gatongojjeeko bino ebintu ebikolebwa birina kye byagala okusiiga mu ggwanga lyattu Uganda n'abantu abaana baddala babeera ku mitimbagano teri omuntu akola bugagga bwa ddala gye bali naye nakugambye nabo bwe babukola bwe butuuka ku stage waliwo stage kwe butuuka ne buyingirwamu gavumenti nga tosobola kwemalira kati gwe oyagala kola banka obeere ne banka wali ozirabyeko zizze ne zituukawo zimala ne zituuka oba gavumenti eyagala ziyingiramu ne bwe zigaana zirina okugwa bwegaana oteekamu omukono gwayo ebejja kugugwa ate onaatambuza otya n'omusimbi omungi ogugwo nga eggwanga nyini nsimbi ezo gwe toyagala liyingiremu oba olemeddwa ojja kulaba Uganda Commercial Bank tekyaliwo TFA Bank tekyaliwo zigundi zi Crane zi International Credit zaani zonna nyingi nnyo zivuddewo zalemwa olw'okubaza omukono gwagaana okuyingirwa anti kati oli agenda n'agamba nti sente zange bano baziyingira mu kukola muki zekoledde okuva eri nga tebanfangako nga nkyali bubi kati bwagaana ebiddirira tulabiraawo nga banka yagudde ate eyinza okuba nga olwaliro bagiwanye nti yesinza okukola obulungi zigenda okubeera ssaawa 11 nga bagamba nti egudde kumakya bagirankize nti ebadde ekola waliwo neyagwanga nga yesinza okukola obulungi banka ki Crane gye basooka okugamba nti ekyasinza okukola obulungi mu financial yeeyo omwaka gwennyini obwo gwennyini waayitawo ennaku 3 neegwa endala yo waliwo neyagamba nti nze bagibanja obuwumbi bumeka nti bagibanja obukadde 9 nagamba ngiteekamu obuwumbi 3 ne bagamba nti togiteekamu buwumbi obwe tejja kusobola kubeera nabwe ejja kugwera era nayo neegenda kitegeeza nti wane Uganda ne bwonookola otya waliwo stage bwojja otuuka nga mulina okubaamu omukono anti lino ggwanga ate sente z'okozesaamu onaazijjawa zibeera za ggwanga ate zonna nga kumpi gwozirina yo gavumenti ekutunuulire terinawe kufuniramu kiri awo egamba waayo oba oganya omukono gwaffe okubeeramu sente nnyingi nnyo ezo ku muntu ojja kuba tofugika mukimanyi naawe omuntu alina sente tafugika mukimanyi konjaka tukitegeeza buli mugaga wetulabaku wano gwe tulinga gwe tutunuulira alinamu omukono gwoba oyagala okiraba wabeereyo omukolo gwa gavumenti olaba oba abagagga bonna tebabeerayo gwe buli mugagga gw'omanyi olaba oba tabaayo ayinza okuba muyite ng'omugenyi omulala yenna lwaki gwe tebakuyita gwe toli munnayuganda ekimuyisa kati okitegedde kibaba baagala ekyo obeera recognized nti negundi wuno waali negundi waali olowooza ffe tetubaddeewo tetulina bye tukoze gavumenti yandibadde badde amusajja oyo amazenga aludde tumuyite naye abeerewo ku mukolo guno naye ne bwe baba banyumya ku byenkola nga bye bagikolako tebayinza kumpita naye bamanya nti kati tuli mu industry ya drama kati gwendeterayo abantu mwe tuli kati baabo baali bakola ebyo emizannyo gwa gundi esimanyi sizifaya nze banyega natandika okuzannya mu 68
naye bebalaba basobola compromisinga nebatwala ngate mwe abandi badde bebuzo olaga musajja ono kajje naye gundi guye bamuyita Alex mukulu nagenda naye era yagenda kulanga byebakola bavuya buvuya nabivaamu nabiddukamu era fene Christopher Mukibi twali waawe tebatunyega nga bakimanyi nti muyinza okuba nga temujja goberera mateeka aga si tetuyinza buli kintu bw'oba okikola kiringa bw'oba okola ebintu by'amagye era ogoberera magye kati okuzannya katemba bw'oba ozannya mu katemba yagoberera mateeka agafuga katemba so sigage agage galikola ewuwe wekyolowooza nti oli bw'aba nakyalibwa kuwabya nti nze njagala kulya nga nsitamye bwemba ndya bwenfuuwa ndya bwempanda byendya gwe amateeka g'okozesa ewuwo gegakola ewuwo naye bw'oligenda ewuwo ndikola agage ewuwo when you go to Rome do as Romans do so tokola gwe bibyo byoyagala kati eyo embeera n'olwekyo bwe bakoze bye bakola nga ebikolobero byakoleddwa nga byakoleddwa mugagga ffe tetulina bwe tuyinza kukiramula ekyo gavumenti eveeyo oba ebitongole ebikumi gavumenti amateeka gaveeyo galamulenga bwe galina okukola ki ate amateeka galemenga kukola ng'omwavu yalina omusango gwazizza mwanguwa nnyo ng'omwavu naye omugagga wabanga alina kyakoze kakati ekyo ekikolobero ekyo kulaba nga bavuga emmotoka mmeka zidroni naki okunoona oli omuwala lutaaya naye yasimba obusimbi parade eyambala omaze ebyambalo byefaananyiriza tebyefaananyiriza gavumenti ya Uganda erinayo ekyambalo ekimyufu nga kyamagye muleme kwogera bitaliiyo tekirina mukulu yavaanaga abambala ebyefaananyiriza ekintu kwefaananyiriza kirala nnyo ate era bw'omala okwogera nti ebyefaananyiriza nakyo kitegeeza nti omaze okumuggyako omusango si byebyo ko wandigambye bambala ebyamagye kasi togamba ebyefaananyiza ate era n'okwefaananyiza tebiriiyo kuba tewaliwo kakati bakwate n'abanankani abasikawutu bambalira ddala ebyambalo basaako emijunga bambala n'enkuufiira bakuba ne saluti nabo bagamba omumanyi ate abo bonna era abali mu ebyo osaasira ajogerera poliisi nenanka n'omusaasira nga bamugambye yogera bino nosaasira okuvuya kwabaavuyamu ng'ayina naye abaana abasomera kati ebiseera bino engeri gyali nsupiikidde bakumba ne bakola paredi nga bakute n'emiggo ng'abali mukyaka n'abo ndowooza bonna bano abayoola ne bamamalayo andi bakola zi paredi omanyi ebintu ebimu abantu babikola nga tebalowoozezza kati naabo bagenda bakwata okyali nekojja kagato akutunuliramu engeri ebyegyalabamu ebintu ey'enjawulo naye nagambye nti ye ayogera okusinziirayo ekyamanyi nekyazze nga alaba ebyo ebisinga byapeninze nga abirabako ng'omuntu era nga nkusaba subscribinga goberera tubere nga tutambula mu mboozi zino ezendawalina bwali ku subscribinga ku Focus TV yange bingi